Ndiyo omu ku bannamukisa family ya Hajji bantuukiridde abamu ne bajja bannyinaabe nyina amalobozi ge nnina. Nnina amalobozi ngalina. Olina amalobozi ge bakuwadde? Ngalina. Gwe tukoze naawe ebbanga njagaza nnyawo. Ensonga ono gwowakanira totambula naye nti oli musipi mu kiwato obeeramu buli kaseera. Ekyokubiri kye bamugamba nti kyamweyimiridde okukwata akirina ate naawe okimanya emmundu agirina. Emmundu gweri. Kati owakana naye okuva Hajji lwe bamutimbye gwe walabye kibi kyani bwe walabye ng'ayogera ku Hajji ekibi ng'ogyeko yennyini kumusiba. Wakola kyekyo wakola ki? Hajji sina kyenteesa naawe. Ye lwaki atuwa kiripu ntono baayogerera ddakiika eyo byatandika bitya? Lwaki atuwa kakiripu akakataweza yadda eddakiika? Gye bitandikira ne gye bimalira. Bw'abanga yabadde alimba ekyo nakyo kigenda kuzuuka olw'ensonga nti enjaga bakebera nkebere mu mubiri ogenda giteekawa. Ogenda kwejjamu omusaayi. Kale ekyo nakyo bagende bakinoonye. Bakebere omusajja ono bagalagala abikozesa oba nedda. Bagende bakebere Hajji. Ate era okusinziira ku kye nnawulidde bamukebedde talina. Kale tukwaniriza nnyo ku emboozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Wendi wano Sheikh Asachimwanya abadde ambuzeeko okumala akaseera. Naye mirimu oluusi gimukwata oluusi nange ne ginkwata. Naye era tumala ne tusinkana. Sheikh nsanyusa okulaba. Nze nsinze taata. Nkulabidde mu maanyi. Ate wembulidde edduwa z'okukaba nziraba nga zibadde zikola ebyoma bipya mizindaalo kyekyo. Okusaaga olina kutono. Kusaaga kutono kulina kuba kutono. Mungu akkirize. Bwe kati okusaaga kulina kuba kutono nnyo. Oli mulalamu kati. Tuba tulina okukwasaganya. Sheikh bitambula bitya? Amina tugitambuza emirimu gya Mungu. Tugitambuza. Amina. Tusaa Mungu subhanahu wa ta'ala agikirize ekyo gye twasalawo okukola tewali mirala. Ebyo nabyo tukola bitambulira omwo mbu wali. Tusaba Allah abikirize. Allahumma amin. Sheikh waliwo ensonga ya Sheikh mukwano gwo munno ebitambula bitali birungi nnyo. Emboozi etambudde nnyo obadde ogigoberera. Nga mukyala we omukyala gwe bayita Zuula. Mukyala muto nga musibyeko akanyaaga. Byasuka kuvayo nga kigambibwa okuba nti nno Sheikh ono abadde akozesa muwala we. Omwana omujja na nnyina muwala wa Zuula. So bingi ebitambula era abantu boogedde bingi ku social media ne banenya Sheikh aboogedde ebyogedde ne babyogera naye ate kigenza okukyuka gye kiggweredde oba bwe kiri essaawa zino nga ate kirabika okuba nga ate Zuula omupiira gugenda gumwekyukira olw'ensonga guli 3-3 akuba winning yoyo lulimi Oluganda. So family evuddeyo nnyo ku nsonga za Zuula okuva kulumiriza Hajji mbu abadde akozesa muwala we. Sinalabayo wa family yenna amuwolereza kujja kakyayimiridde na muwala we oli omujja na nnyina agamba nti nno yamukozesa. Sheikh mbadde otogere essaawa zino Sheikh bamukwata ali kigo. Mbadde nsaba nga tetunaba kweyongerayo osooke tumuwe edduwa nga tetufuddeeyo oba mukyamu oba mutuufu tusooke tumuwe edduwa gyali kubanga Komera siryangu nnyo nakatono bagamba nti nno akwagaliza Komera aba akwagaliza ntaana bwetyo. So tumuwe edduwa gyali mu Komera then tutandikira awo. Edduwa tugamba nti Allah tumusaba kino kyonna kiwunzike ng'amazima geeyolese bulungi. Era ne tugamba nti Allahumma yassir lahum, Allah abangwize nga basiraamu bannaffe. Zuula musiraamu, Hajji musiraamu, omwana gwe bagamba yasobezeddwako musiraamu. Kakati bannaffe bonna abo tubagamba nti bonna Allah abawe ekirungi mu nsonga eno. Kwawe waawo mbi neyinza okubaamu akalungi. Tubasabira bonna Allah abangwize kuba essaawa zino ngambye nti guli 3 ki? Guli 3-3. We gwatandikira nga guli 3-0. Omukyala ye yagwanjula. Abamanyi ebyomupiira gubeera 3-0. Bw'oba osamba ne Arsenal oba Man City gubeera muzibu gwa kujjayo olw'oba ogenze. Mbadde manyi otekawo mu mani wawo. Oyo kimpe nkyekubire. Kati ogwo guba gugenze. Naye Mungu bw'agira bw'ati wenjogerera kati guli 3 gwakyuseemu. Kati tulinda akuba winning goal yaani. Era ffe tugamba nti la ilma lana tetulina kye tumanyi. Tubirekerani Allah tetulamula era ba social media ino zitemulamula tubirekera Mungu ne guli 3-3
Sawa zinaleta bwino ye winning goal nga tugenda n'oyo basi. Lwaki tetulamula olw'ensonga? Family yonna tulaba nti side ya family yonna ne mukyala mukulu naye avuddeyo kaawo ng'akaba amaziga mayitirivu nnyo. Gonna mataala. Ffe tulaba bulabi mataala. Abaana bonna bavuddeyo nga bagamba nti maama bisitole gye banyumiza mpavu nga balaga nti maama mukyamu. Lwaki tuba tetugusala okusinziira ku family nga bwereese bwino ku mmeeza? Tetujja gusala. Wabula ago gonna mataala. Ffe era abantu olwali kye tuzza obbalaga. Kale weewaawo bino ne bino ne bino ne bino naye amataala gaakabwe gati. Kubanga wali twasooka ffenna ne kitukwatako nga guli 3-0 mukyala azuula nga aleese ensonga ate ensonga gy'otasobola kuwakana. Bane waliwo ebintu bwe bakusanga ng'obiwakana nga bayinza okukuba emiggo ng'olimu obujegajega baga nti olimu obujegajega kati ng'ekyomusajja okwebaka n'omukyala bakusanga ng'oga nti muganda wange teyeebase nagundi bayinza okukuba emiggo ne ku lubuto ne bakubako. Olw'ensonga ono gwowakanira totambula naye nti oli musipi mu kiwato obeera mu buli kaseera. Ekyokubiri kye bamugamba nti kyamweyimiridde okukwata akirina ate naawe okimanye emmundu agirina. Emmundu gweri. Kati owakana ki? Owulidde? Kati era obireka ono biga nti ebyo bya Mungu naye lwakuba nti ebintu bwe bisukka eyo ne bijja wano ku mutimbagano biba bizze. Ate n'abantu kasita obituwa naffe ne bijja eno tuba tulina obyogera. Mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakooki abalina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri y'ensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira. Tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774-488-47. Naye kyetuwakanira Hajji olw'ensonga nti emmundu akoze eki? Emmundu agirina naye tutunuzimbeera ne tugaa nti weewaawo omukyala ayogedde nti era n'ekintu kino kisoboka naye awo ne tudda ku biri by'ogambye. Amataala gano lwaki kivuddeyo nnyo? Olidde? Njagala okubuulira ensonga abantu gye batebabuusa maaso nti olwaleero olaba ne babeera ffe abawalimu obeera eno ng'abantu bakyakuwaamu katiibwa naye Allah bw'akugezesa Mungu bw'akugezesa n'ofuna embeera eyagudde ku mwami Mwizera ekitiibwa kyonna kiggwawo ne baleeta ekifaananyi lindako ekitiibwa siggwa kigabo kisuula otya amangu awo kiyinza okuvaamu ate ng'akoze eki just kuyuuguumya mukuba kuyuuguumya bano abantu tebalina buyinza busuula yadde obusitula era tulabye bangi nga balowooza nti omuntu bamuleese musuula mu mawulire n'abayimbi waliwo gwe baakuba oluyi ne kimukolera n'asituka nnyo n'atuuza konsati ng'omubuuza nti alina nnyimba kikati olwaleero kyamuwulira kaakati n'olwekyo waliwo abantu abalowooza nti ono akikoze kusuula gundi Allah n'akola ki? N'amuyimusa buyimusa. Eppeesa erisitula n'erissa Allah yaliina. Bwe oba omanyi nti osobola okusitula n'ossa lwaki tosituka ggwe kennyini. So tugamba abantu nti Mungu Subhanahu wa Ta'ala bw'oyinza okugenderera osuula omuntu ate n'amusitula. Shey, ku bingi ebinyumiziddwa era okuva gye bavudde n'okutuuka mu kaseera kano kiraga nti Hajji abadde ayita mu bugubi obw'ekitalo okusiza kubana bibanyumiza mukyala mukulu byanyumiza n'ebirala byonna kubanga bagamba nti nno Hajjat oyo yatuuka n'okusibako Hajji omusango gw'obutujju era Hajji ne bamukwata ne bamusiba naye Hajji afuna ati obugumiikiriza obugamba nti omukyala ono yatuuka n'okuntwala ne bantekako ogw'obutujju kituwa kiti ate avaayo atya mu Komera ne bamuta nga bakizudde si kituufu n'asigala ne Hajjat obusiraamu bugamba kyawo
because no Bukatuliki bagamba okugamba kuki Bukatuliki bagamba nti omukyala toteekeddwa okukola divorce keberembera ki mugende mu bakulu mbasasodoti mogere nabo abafamily mogere nabo biki kwegamba nti muze tuka ku mugogo gw'entaana nga tewaliwo divorce ebyo busiraamu eyo tebiriyo kufana kuwona Hajji nganda balinga kyali mu kya kufana kuwona nedda ssebo obusiraamu waliwo embeera wetulabanga abantu bano we batuuse tebakyasobola kubeera mu kasolya keekamu ng'omwalayira nti afazaali nkola munnange ekintu nga bwetubaawula tuga nti okay kigenze wala bantu bangi abafudde mu mbeera eyo etategeerekeka nekyenjagadde okulaga nti omusajja ono ebyaleese eggoolo okuwera okuva mu 0 ejje mu 1 ejje mu 2 ejje mu 3 ndi ffe tuli bawalimu naye Allah bwakugezesa ne baleeta ekifaananyi ky'okumutimbagano nga kiri mu scenarios ng'ezo buli eyali yakwagala edda ne gwe wasoozaako ku kyalo ewammwe nga mukula ne gwe wasomako naye n'oli ebinyeebwa bye ajja kujja ku mutimbagano okwo ayogere byayagala kubanga afunye enkwaso bamuyambyeko ne bamukwatirako bwe bati kati naye afuna omukisa ogujja ayogere ebikola ebikukwatako naye okuva Hajji lwe bamutimbye gwe walabye ekibi kyani bwe walabye ng'ayogera ku Hajji ekibi ng'ogyeko yennyini kumusiba tewali wabula ate kye nawulidde nti ate waliwo ate Hajji omulala yavuddeyo yali yakolaganyeko n'omukyalo oyo ng'agamba nti nange yabintuusaako anti kati ebyo bya mukyala naye kyali ku Hajji ono mwekyo temukyebuuza noga nti okuva omusajja libamukutte bamuwanise kalabba ensi yonna owulidde kati ffe tusomesa abasiraamu tugaa nti olunaku lw'ekiyama Mungu agenda kuseeteeza ensi eno yonna ebeere museetwe okiraba kakati babeereko n'akasozi ke bayita Kantara akasozi ako akagulumu ke kagenda okubeerawo kokka ensi yonna ekoze eki eseeteezeddwa weddewo nga tetukyalaba bizimbe yes tokyalaba bizimbe ensozi zinaabaawo nazo nga tewali zonna Allah azimesese zonna tuli ku museetwe layini y'emu kakati nga Kantara yaliwo ke kagulumu aka kasigaddewo k'oyita abantu bonna ne bakulaba nga tonnaba kugenda mu jjana tojja kuba bypass nga tonnaba kugenda mu jjana basooka kubuuza abantu nti abange omuntu mumulabye ono nti atuuse Kantara naye essaawa yonna leefa lyafuuwa penalty yakuyingira kigozi essaawa yonna yakuyingira ki jjana awo omukyala agaye nti nedda kubanga akulabaga Hajji ogenda otya tewanza okusanga kusaala kati essaawa zino Hajji bamusitudde ali kasozi ka Kantara ensi yonna emulaba ali ku musaalaba bwe yali badde nga mukyamu keeka n'akaseera akatuufu buli omu okujja agambe nti nange namuwola ebina byange yannoonya namundu kunzita abitwale naye wamuwuliddeko tewali n'omu kubanga n'abeekyalo bagamba nti omusajja mulungi talina tabbu yonna musajja mulungi talina tabbu kakati ekyo bakama baffe abanoonyereza ebintu ebyo ekyo nakyo mukitwale nga nsonga nkulu bakitunulemu omusajja ono kijja kityo okubanga abantu bonna bakolaganye nabo musuubuzi bagamba asuubula Sudaani eyo gaasi tabeeramu banasajja banaku bagamba asuubula gaasi e Sudaani abantu bonna basuubudde nabo ab'ekika be basinga okubeera abazibu teriyo wakika eyavuddeyo n'agaa nti omusajja naffe yatukwatiranga ku bubina owulidde kati ensonga eyo naye bagitwale nga ki kubanga bagamba nti ne mukyala mukulu naye era alina abaana be naye ng'omwami oyo era ababadde bonna ebbanga lyonna naye tawulyangako kigambo kifaanako bwe kityo so njagala kooti kati waliwo kooti ey'abantu bano kooti y'abantu egusala nga tonnaba kusalira musajja nnyo ng'era bwe tutasalira mukyala nnyo gwe lwaki teweebuuza nogaa nti naye omusajja ono okuva lwe bamuwanise ku Kantara kasozi ensi yonna emulaba tewannavayo yadde n'omwamu kuba kati nze kennyini sobola kukkiriza bawanike ekifaananyi kyange bagambe ani ayogera ekibi ku musajja ono kubanga mbirina mbirina ewabaawo bulaka tabulamu tosobola kugira bwoti n'otuuka wotuuse nga toyinaamu bulaka alimu mu bulamu lwakuba abantu bajajinze oli abeera mulamuzi omwonoonyi nga alamula mwonoonyi munne omulamuzi omwonoonyi alamula mwonoonyi munne nti oli mubi nnyo so ate nga yeerabidde nti naye alina ki
kati nange sisobola kukkiriza abampaniki bannange ani ayogera akasajja nze ennaku ezo waliwo abaana badde banzanyirako n'atambuza amawulire sekimwanyi ne bakusindikira ku Twitter kuki ng'oli ali eyo atema mpenda kulaba ng'akola bakusibako n'akaana ka TV yakusibako n'ekiriyo n'ekitali eyo n'ebyo tubagamba nti ebyo byonna obinjogerako ninga nti Amina nawe bajjako nawe oyina ebyo ogeza okunjogerako ekyo nze bwe mba muzibu ku kino ate gwobeera mukambwe ku kirala naye lwakuba baweerabye so nkulaga nti omusajja ono mulungi omusajja mulungi tetuganye nga bwogamba timwawangalidde yes lwaki owangaala teri nziro teri yagandidde omusajja alina history wasa era ddala nze njagala ombukimbulye kakati gwe nnina kinaaba kitambo owulidde kale ekyo tukisaddaake tugambe nti omusajja akozesa ebiragalagala nga bwe yagambye nti kale oli ayinza okuba ne ssente ng'alina abakyala kuba ebyo byonna omukyala nabulidde ng'abyogera ng'aleeta n'akuteerawo n'akuwa ekibuuzo n'akuwa ne ansa nti kyewali ebuuzizza abantu kye twali ebuuzizza ne tugamba nti omusajja alina ssente alina abakyala atuuka atya okukwata akaana kano era nakyo n'akitwanukula n'agamba nti yakakutte olw'ensonga nti Hajji akozesa ebiragalalagala namba emu n'avayo n'agamba nti nze ebbanga lye mbaze ne Hajji simulabanga ng'akola ki ng'anywa ebiragalalagala ngomukyala era ate yagamba era nambe muwa Hajji namba biraga nti Hajji akozesa ebiragalalagala nambe munagamba nti simulabanga ng'akozesa ebiragalalagala nanti omukyala oyo okuva lwe bamuleeta n'ebirala bye yayogera saagala kubiddamu nambe mwaga simulabanga ate ono agamba nti anywa ebiragalalagala era y'ensonga lwaki yakutte ki yakutte omwana kati abantu abateekamu ekirowoozo nti kitegeeza kimukozesa ekyo biragalalagala biri olwo atuwadde ekikolo n'eddagala yes tuleme kwebuuza nti omusajja alina ssente omusajja ow'ekitiibwa alina abakyala abali multiple asobola ne bwaba kale tetukkiriza kale ne bwaba ayagadde mukyala ki asobola omutuukako olw'essente z'alina kati n'akitwanukula nti ekyo yakikoze lwakubanga anywa enjaga anywa ebiragalagala alina bye yeeteeka wano kati ekyo tugamba nti ekyo nakyo kyangu nnyo waliwo okwekuba omupiira bw'abanga yabadde alimba ekyo nakyo kigenda kuzuuka olw'ensonga nti enjaga bakebera nkebere mubiri ogenda giteekawa ogenda kwejjamu omusaayi kale ekyo nakyo bagende bakinoonye bakebere omusajja ono ebiragalagala abikozesa oba nedda bagende bakebere Hajji ate era okusinziira ku kye nawulidde bamukebedde talina njaga mbu bamukebedde takoze eki nga tagikozesa ekyo kyangu nnyo waliwo okwogera n'odduka n'oyita n'ewammwe ekyo nakyo kisoboka kati ebintu ng'ebyo obeera mu kamera n'onoonya relevance mu bantu obanga adde onoonya relevance kigenda kuzuuka kyangu nnyo bw'aba badde anywa enjaga mubiri ekola ki n'ebiragalagala byonna gavumenti yaffe esobola obizuula mubiri bwe bibeeramu tebisobola kubula ekyo kyangu nnyo tukinoonyereze then bwe kiba tekiriiyo nga Hajji talina kitegeeza waliwo ekigenda mu maaso ekyo nakyo tukole ki tukitegeere tukitegeere Sheyi naye Hajji ono oba olw'ekiriwo ekikusikefu abantu abalala kye tutategeera olw'ensonga waliwo eddoboozi ly'essimu eryafulumye nga Hajji oyo akubira mukyala w'oyo essimu mukyala muto oyo amulumiriza okukwata muwala we ng'amugamba nti naye lwaki tukwatagana ne tuteesa ne tutula ku mmeeza ne twogera kubanga eno mu Komera gye ndi mu mbeera mbi bansibye n'abayaaye obubi tubuteeka weewamu nagamba Hajji tibanyambudde ndi mu pule nyamba tugire tutule tuteese kakati omuntu bw'obanga tolina musango lwaki ate oba olaajana okutula n'omuntu muteese nga tolina musango gwonna because emba ndowooza nti oba oleka buli simateeka ne gakola nga bwe galina okukola kaakati eddoboozi eryo liina nze kandikuzannyire wano oliwulirize bulungi owulira jangu tugire mama w'abaana bonna baleke jangu wano twogere nange tompeebuula matanga ndi musozi Hajjat ndi bwereere tusula mu abayaaye bali muno tulimu bagamba omukazi jangu nsabe wano mu Komera nfulume ntuuleko naawe wano jangu nsabe wano mu Komera nfulume ntuuleko naawe tukole ki twogere
kulwaki nga talina musango anti kakati nga bwe bagamba aba family nze nina emmotoka okimanyi nti omuntu bw'akubbako kaadi ye namba plate y'emmotoka omubbi naawe nnyini mmotoka ani yeegayirira munne nanyini mmotoka kakuyuza akaboozi ako ennyini mu layini eyo Selekta William kati yagenda ali mu Amerika eyo sebo nkulamusiza Selekta William abasajja bajja ne batema namba plate ye ewaka bayingira bo baba bayingira batema mu Komera namba plate ne bagitema kati bagitema ne balekawo enamba y'essimu wali ku dashboard kugundi eno wagweru endabirwamu obakubira obawezi kati mu Busiraamu tukiyita riziki kati n'abakubira obagala riziki yaabwe bannange ani n'abakubira nabagamba nagamba naye namba njijja wano n'abannyonnyola ne bamugamba kakati ateka kuno sente bwe ziti bw'omala okuziteekako tukubule naba plate weeri omala noziteekako nawoga nti Haji nteeraako n'emitwalo 3 gya kyemisana n'omugaa nti taata nga nkuwadde 8 kale nkwegayiridde kanteekeko akatunda ekyemisana nyinza obutakola ki weegayirire yabbi namba plate yo n'ekirala nti omuntu omugezi bw'atyo bw'akola kakati omukyala bw'abeera ng'ali waggulu ekisooka ffe Qur'ani etugamba nti wa ulul amri minkum mutyenye abantu wa ulul amri minkum mutyenye abantu nga bali mu buyinza kati essaawa eyo omukyala yali mu buki mu buyinza n'ekirala enkomyo era Haji teyataagiza kumalayo banange enkomyo otaaja bw'obeera mu Komera otaaja olw'ensonga nti oyinza okubanga wano wabweru badde bakugamba ensonga tugeze ya mitwalo 5 noga nti sijja muwe 5 oli n'agenda muwajaki olidde bw'oyingira eri ziba tezikyali 5 jiba jiyingidde mu 2 ate omusirikale akugamba nti sinze yakuleese wano nze siina buzibu naawe eri yakuwa waabidde yalina ensonga zo omukubira oli wansi n'okusinga Haji bye yayogedde amugaa nti jangu twogere ndi n'abayaaye ekigambo ekyo nakyo kinene bwe tudda kati nze ffe tuvuunula Qur'ani kigambo ku kigambo kati bwe tudda mu tafsiri y'ono kuvuunula kigambo ku kigambo kinene abakubanga olwaki olowooza Haji agamba nti ndi n'abayaaye ate nga bamutaddeko ekikolwa eky'obuyaaye omusango gwamutwazizza gw'abayaaye naye ate mukwogeraga nti ndi n'abayaaye tuli bangi bafuka wano we bafuka we bakola ndi mu shoti akulaga omuntu eyakoze ekyo n'embeera gy'alimu agikugamba siramula nze nteekawo buteesi mataala ndi mu shoti ndi n'abayaaye bannange jangu twogere tompeebuula owulidde so okwo tekwabadde kwetonda era abantu abasinga eri eddoboozi badde bagira nti kakati kali bw'aba teyakikoze lwaki yeetonda okwo si kwetonda wabula yadde ayita omuntu ono bba babiri be bamanya ensonga zaabwe ne famire yadde amuyita bateese ku ekyo bulijjo ekyamutuusizza wali kuba ekyatuusizza Haji mu Komera butakkaanya era bw'owulira omukyala wano abadde akaaba mu ddoboozi lino aga nti kale kanzije kanzije naye ng'eddoboozi ssanyufu teririimu yadde akakaaba lino lyabadde akaaba ne Ruth Kalibala byanjawulo nnyo bw'owulira omukyala ono abadde akaaba ne Ruth Kalibala n'owulira n'eddoboozi eriga nti kanzije wuliriza kubanga we yali badde agamba nti beera y'amateeka gatulamule ku kirikula wakola kyekyo wakola ki Haji sina kyenteesa lwaki atuwa kiripu ntono bayogerera ddakiika eyo byatandika bitya lwaki atuwa kakiripu akakataweza yadda eddakiika gye bitandikira ne gye bimalira gye bitandikira lwaki atuwaako eyo owulidde so nze ndi omu ku bannamukisa famire ya Haji bantuukiridde abamu nabadde ku live yange ya TikTok ne bajja bannyinaabe nyina amaloboozi ge nnina nye amaloboozi nga lina olina amaloboozi ge bakuwadde nga lina
gwe tukoze naawe ebbanga njagaza nnyo wano owulidde nga Hajji n'okumukwata bwino omupya bwino aliwo nga Hajji n'okumukwata tebannamukwata ebyayogerwanga kigambibwa wali omwana eyakoze ne Sarkozy ku interview era naye y'omu ku baana abagamba kitawe nti taata ndabanga sayini bagenda kukwata omusajja n'agamba nti siina kinzirusa Mungu wange ajja kulamula naye kubanga yakimanya nti bw'ava Sudan n'ajja wano enteekateeka eziriwo zakola ki za kumukwata n'agamba nti siina kinzirusa Mungu wange kankutereka eddoboozi lino erya Hajji yennyini lye bampadde owulire owulidde tuli kwambazi muyugi gwona tulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndine Sheikh Sekimwanyi omulangira w'ebukoto tugeza kulaba nga tunya mu nsonga ezo kubanga n'abantu bano nga batunyonyodde nti bamutuukiridde baze ne boogera nabakono baka bamuwa gemu ku malobozi ulize eddoboozi lino lya Hajji ng'ayogera ne Hajjat dakiika ziri 4 tewabula nkyewuunya bwewuunya nkyewuunya bwewuunya kuba bwe kiba nga kibadde ebbanga eritali ggere naye nga mu baana bennyini n'agamba nti azuukuka n'ava katanda n'akka wansi nga tasobola kumbuuza nti dadi obadde okola ki osobola omubuuza yali ambuuzizzaako oba ekigambo kyonna oba omwana oyo oba anaati ng'anaati bw'ayogera oba nisha bulijjo waliwo yali ambuuzizzaako azuukuka ave mutulambuuze nti dadi onjagaza ki oba bwe kyekuma kyakugaa nti mami dadi yabadde bw'ati ne bw'ati nze siyingira mu kisenge ky'abaana ne bwe mba nali nti ekyenkomako kuba bbaza okusa olunsi ate nalwo siyingira mu kisenge kyabwe kuyimirira ku mulyango n'okoowoola anaati muzuukuke musaale n'azuukuka n'ayita banne n'abazuukusa nabo ne bakola ki ne bazuukuka sisaalira mu ddiiro eva nsaalira mu kisenge yegwe wali ompuliddeko nga nzuukuka ngenda okusaala tobeera mutukuvu singa oba webase n'omukyala paka ng'omaze kunaaba kati wano kyabuuza mukyala we nti gwe ebbanga lyonna olina le wali ondabye nti ompulira ekiro mu kinaabiro musiraamu ki mbeera musiraamu ekirungi alhamdulillah nannyini nsooga yennyini agambye kasita agambye sikolanga ki sibeerangako naye singa abadde akikugamba nti yali akikoze nali nkikozeeko ekyo twaligenze mu kirala naye ekyo alhamdulillah naye mbadde nkusaba obukakkamu kyekisinga obugumiikiriza kikulu ensonga zikwate mu mbeera ey'ekikulu gy'onaakomye okugamba nti oyagala oweebuula ensi oweebuula zadde lyozadde kuba abaana tojja bajjawo nti taata waabwe oli maama waabwe ate abo abaana bakula bagenda kukulira mu kifaananyi ekyo ng'okintaddeko ng'enziro ng'okinsiize ng'enziro omwana ayogera ebyo juzi wamunsindikira nejjo we natuuka ekiro wamala okumpalabula byowalabu najja nansanga mu ddiiro nansaba ssente za tripu osajjo lwali lwa 6 wamala okumpalabula byowalabula najja nansanga mu ddiiro naŋŋamba dadi nsaba ssente za tripu ne mubuuza mami we wamugambye naŋŋamba mami namugaana naŋŋamba nzije ŋŋambe leero ku makya nkedde zikola ki zibawa wekitegeko era naawe nga tusaagambye nkikugambye luvannyuma naye ku mbeera bwe mba nga ntambudde n'abaana bo mu mbeera bwetyo okuva gye bavudde mu buto nga bwe batuuse ekyo kyekirabo kyolaba kye nina okunsasula mungu bw'aba bwatyo yakiwandiika n'ebyasooka nabiyitamu nebikuka ebyasooka byazzaamusaamu kitegeera mukwano nenze yadde nkusaba kwata ensonga ng'omuntu omukulu ate ojjukire nti kyonna kyoyagala
ayagala okuteekawo oweebuula nze weeweebuula n'abaana baffe. Ekyo kintu tekikulira mu matu ga mwana. Enkyankomawo nti ewaka omwana nga ndaba ngenda mulaba nti tunulagana ntya nabo nga oli mu bateeka mu bigambo bye bityo kwogera bigambo bwe bityo. Ajja tukule. Ensonga zeezo. So owulira ebigambo ebyo musajja muntu mulamu. Tetulamula gaye nti juzi n'omwana yajja nansabiriza trip nenzimuwa naye obanga byoyagadde okunsasula ebyo munnange owulidde n'ebirala byozompisaamu era nabyo Mungu yabimpisaamu ne bino bijja kukola ki kakati sheyi olowooza ki ekiri emabega wa Hajji ono okubanga akoleddwako ebintu bingi nnyo nekiri kitwasoose okwogera ekikumusibako ogw'obutujju okwagala okumutunza omukyala because waliwo omukyala ebyobutujju ebyo nawulidde babyogera bwogezi sibimanyiiko kubanga ne mukyala mukulu yakyogedde mukyala mukulu yakyogedde gyekimu ku bisinga omuluma njagala okubuulira si bano wabula abasajja bangi bali mu kabbuli lwa maali yaabwe. Yes, bali mu kabbuli lwa maali yaabwe. Abasajja bangi botayinza kubala bali mu kabbuli lwa maali yaabwe. Naddala nnyo ffe bamuwasa basatu bana. Kazi omugezi mubba abalabala bwati naga nti Hajji bwafiira wanandese atya n'abaana bange. Owulidde kati naafuna engeri gyakuzizingiriza bwati nakuzizingiriza nakwetoololako kasita osayininga bwoti ebintu bwoti kiba kiwedde. Owulidde n'osayininga ebintu mu lukujjukujjaawo nakuleetera balooya bakyajinze nkolera bwoti nsayiningira kano kasita omala okasayininga oba olidde eccupa oba olidde kiki ng'oyingira kabbuli bano bajja badduka banoonya ebyokugabana Hajji waffe awadde ne ssente nga byonna biri mu mannya ga mukazi mugenda okujja alimba muleeta ebiwandiiko nga wallahi siginica omukazi yazitwala dda kubanga waliwo ekigambo okuba oli mu kabbuli ate oba okyakomawo kasita osayininga bwoti kabbuli waliwo mu bwebatuka ku nzikiriziganya ng'omukazi agamba nze kakati okubivaamu byonna mabega eyo nze okubivaamu byonna kakati njagala ompe ennyumba y'emutundwe njagala ompe ennyumba y'emutundwe oba na biki ebirala awo kakati mbu abantu bonna bebadde boogera ne defense namulabye nga byebyo mbu Hajji nakkiriza n'agamba nti kane kutuuka ku mukyalo ono muve kandike kati ne bakkiriziganya ne bakola endagaano nga endagaano gye bakoze nga amuwadde n'abaana nenga biri manya g'abaana kati omukazi ono aleka alina abantu mabega abamukola ki abamubeerako kati mbu bwe yagenda tebwe yakomawo Hajji nga tannabakusako omukono naye mwanyi naye yali ataddeko omukono mwanyina wa Hajji kati omukyala mbu n'akomawo nga bateza bakomewo bamalirize buli kimu ng'agamba nti njagala bampandiikire nti ono Hajji anguzizza yes anguzizza buguza sampadde yes tokiraba kakati nyina ekintu kyenze mbaga nti omukyala abeera muzibu nnyo ku musajja ng'alina ebintu ebyo omukyala abeera muzibu nnyo ku musajja ng'alina ebintu bibiri byebiriwa ekisookerwako ssente omuntu alina ssente tayanguyirwa mukyala ekyokubiri linnya olw'ensonga nti gwe bwoba ne ssente weweekyangira mu bwoti omukyala ng'aga nti tugabane nze nkutute mu kooti tugabane sikiinaako buzibu olwo ayagala atwala ebintu byaleetemu ye bakola ki bayagala ate naye nga bagenda kumubba bubbi tugabane ewerinnya bwoba olina erinnya woyogera bwoti ku mukyala nga nti nja kwabya nkumanya endya nensula n'engeri gy'ofunamu ssente n'engeri nja kuyita ab'amawulire kati olw'okuba olina ky'ofiirwa obeerawo ng'oli waka oli mukyala abasajja bangi bali mu katuba bali mu kamugunyu bakwatiddwa bati abasajja ng'alina ssente ng'alina erinnya alina kyafiirwa omukyala tabeera mwangu sawa yonna abeera akutiisa nja kukwabya ow'essente tujja zigabana nzitwale saate omusajja nga talina kyafiirwa bano bamayirungi ali awo talina linnya talina ssente talina ki taba na buzibu bwonna oyo n'empya akuba n'asamba ate n'obeerawo owulidde alogenda muloopawa bw'ogenda kwera osinga bagana nawe gundi wamufumbirwa omulaba musajja wamayirungi bwanywa omwenge kakati naawe okira wamunoonyako kyoyo tumusibe kati ogenda okulaba okumusiba ng'ate yaleeta akakaaga kooli ebinyeebwa noga sajja kasambe kakati so
bakibosire musajja kasambe bakibosira bola bamasuti avuge banvuga motoka enyirira Allahu akbar walilahi ekibere waka olide bamasuti bamakanzu abasajja kati basula mu motoka nnyo ale n'okomawo ne mujja ku mukolo ng'omukutte bulungi bwoti mukyala wange aba politician ate banaakuwanga tolina mukazi kaserako bulukatuuse waliwo abajja bonna motoka eno yemuleese nono ne beegattira ku mukolo bwe bamala buli omu n'ayawukana byaliwo ku nabiira nabiira ne kibeera bwe kityo omusajja ava gyavudde n'omukyala najja ne bakola kampeyini ate bwe ziggwa buli omu n'ayawukana n'adda okiraba ebya kampeni we byagwa ne bategera nti kati biwedde engumi n'etandika osaasiranga nnyo omusajja ng'alina ssente kubanga essente n'omukyala okubigatta mwana wange bo bennyini abakyala abo ne kye baagala tebakoze eki tebakimanyi tekinnamanyikibwa ate nga bizibu byakugattika okusanga omusajja ng'alina ssente ate omusajja ng'akuwa obudde kizibu kye bizibu byakugatta Njawo nti omusajja bwafumbira Mungu nsaba omusajja nga ampa obudde ng'alina ssente n'amukuwa omusajja ng'alina ssente ng'akuwa obudde musibaawo mu buliri akuwuba rawundi 6 owulidde ate bwe mumala ne mwetunuulira nga temulina kyakuzzaako kyakulya anti obudde abukuwadde ku rawundi mulungi naye talina mukasente kulaundi wali na mulungi nnyo wa tabbu naye waya era kyovula olusi biba confusing nga ne kyagala takimanyi kati bwagira naga nti kakati Mungu ono obudde omumpadde kali mpa musajja nga alina ku sente ate alina ku sente alina obudde bwa raundi 5 tabulina ali awo container ye komyewe Mombasa ng'omuzzamu ebyo sikati ajja kuwa yo kyajja okukola jjauga nti naleesa akamotoka kagenda okatikkule wali binda bakakusayiningira okajjawo osayinga oyina emmotoka ate naye adde nti musajja tampa budde kati kye baagala tebakoze eki tebakimanyi so omusajja nga alina sente omusaasira nnyo n'erinnya naye bangi bambi obulamu butambudde nga butambudde ate omusajja teyewuzaako kooti y'abasajja ererudda era ebintu oluba okujja eno wala ne ku mutimbagano oluba okujja ku mutimbagano basimpase kaadi awo abakyala nga bayiikira munnawe kubanga bo babimanyi kubanga Sheikh Nanze nabuuzaamuko ekyamazima tulina ekibiina ekirwanira eddembe ly'abasajja neze kibuuzo kyange ekibiina ekyo kyo kikola ddi kubanga nze ebiseera ebisinga ndabye abaami nga bafuna okusoomozebwa okuva mu bakyala baabwe nesirabangayo nti abasajja ekibiina ekirwanira eddembe ly'abasajja kivuddeyo okubako n'eddoboozi lyekiteekawo naye okujjako abakazi n'abaana ebyo biba bwe bivaayo mangu era kyova olaba nti n'omukazi bwe yagizeyo bwe byatambudde nnyo kakana nga baliwa minisita nakiwala kiyingi minisita yankoze bulungi nnyo minisita yankoze bulungi nnyo ebitagambika minisita mukyala mugezi nnyo kyala mugezi nnyo yamubuuzizza ekibuuzo eki namwa nti ebino byonna tugenda kwogera nti naye ani taata w'omwana Allah mantala habba tata w'omwana oyo gwe bakwata aliwa ani taata we w'omwana yamubika anti kyenkana ate okumubika kyali badde wakiri kuba bwe yaligaye nti yafa kyali bisse ebibuuzo byonna naye ne bwaba munywi wa mwenge ne bwaba kale bamutundula nvunza mu kigere naye taata we w'omwana naye omukyala buli lw'otandika eyo sympathy card n'otukweka erinnya kale ebyokugamba yakuyisa bubi kituufu yakuba ebikonde ku lubuto ng'ate oli lubuto ekyo era tekijja mu magezi ga buntu omusajja okuba omukazi olubuto ali myezi 9 era mu bitundu byonna ng'okuba lubuto kale bw'aba akukubye tugambe nti Moses yankuba Moses Ssekimwanyi abudukasirye yankuba naye ng'omwogedde erinnya naye n'okomekereza nga tumwogedde kitegeeza ffe abantu abalinamu ku kulowooza okusukkako waawo oyinza okuba nga wanu omwana oyo alina bataata abawerako ekirala oyinza okuba nga ate bye wakola taata we wooli bw'onaamukoonako erinnyaawo kati ogudde ate keesi ndala ng'olwo naye avaayo kati okweprotectinga olina kuzanya empiki eyo ey'okubuzaabuza n'okusirika kubanga naye byoba bamukola ng'era allegations bwe zibaayo ng'ate ye wamuleka ate ali ku ttaka owulidde kakati
ekyangu yawe eno ndi kyenkana alinga iyo amaziga ne gajja bolaba nga amaziga g'omukyalo vaawo mukuva ayiseewo kyayisaawo olw'ensonga nti gwe mpiki togisobola Mungu teyagituwa ey'amaziga omusajja ne bw'abanga ddala kye baamuwayiriza kyekyo abadan asigala mugumu empiki eyo tevaayo amaziga aganoonya ne gakola ki naye ng'afiira mu mutima kyovula tufa mangu abasajja naye omusajja agirina era abasajja bawulira nti yagudde mu ffe tusigogwa mu biyigo ate ekirala abantu bano kye tubagamba muleme kulowooza nti ensonga zonna ziba zakunnyonnyola buli nsonga zonna sizakunnyonnyola nsonga zonna sizakunnyonnyola waliwo nawe Katonda batanna kikuteeka mu buteesi waliwo Mungu incidenti zaleeta mu bulamu nga wallahi n'ennyoko tasobola kugitegeera okuggyako gwe gwe ne Allah gwe ne Katonda wababiri nga mwe abayinza okugitegeera nga ne mukwano gwo kyaliwe yalisembeddeyo ddala akugamba nti owange omuntu yafa atya ate nga mwali muyombye jjo mwayomba eggulo limu ate kwolole wakeera mu parking ng'ate omufu nga yafudde mwayomba eggulo limu ate lwofulumye mu parking ate ng'okedde ng'ate gwe wayombye naye yafudde ogenda kukinnyonnyola otya ekyo kati embeera eyo okugaa nti abange nze namuyodde mutwala mu ddwali ekyo Mungu gwe ne Mungu ogwakimanyi naye Mungu aba amaze okusiiga ki ensonga wallange baliwo embeera Katonda zaleeta mu bulamu nga ne oba oyagala tosobola kugyeyambula okuggyako ye kennyini ebintu byonna bisoboka kyova olaba Mariyamu ffe gwe tuyita Mary Mariyamu mu Qur'ani abagundi bamuyita Mary Katonda amugamba nti tugenda kuwa omwana owaki omwana ow'obulenzi mu Qur'ani Mary abuuza nti ngenda kufuna nti omwana ow'obulenzi walamu yamusasini bashar nga seebakangako na musajja Katonda amugamba nti kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha Allah Katonda nga bw'aba akoze eki nga bw'aba ayagadde waliwo ebintu ebigwawo nga temujja kubitegeera ng'ebyo bya Katonda Mariyamu Allah amulagira nti ddayo eri abantu bo ng'amaze n'okuzaala namugamba nti ya Rabbi Mungu kino ate kyontumye nga kika ngende eri abantu bange ngenda kubagamba kinamugamba nti waliwo incidenti zendeeta nga tosobola kuzinnyonnyola gwe bonaatuuka eri abantu abo songa mu mwana gwe songa mu mwana era bwe yatuuka ne bamugamba nti owange ma kanat abuki mraa sawin wa ma kanat ummuki bagiya taatawo tabeerangako omusajja mwenzi ne mama ote yali malaya gw'okikola otya n'obangwa okoze obwenzi n'otuuka n'otuleetera omwana kubanga toyina bw'oyinza bagamba nti sinneebaka na musajja omwana bamufuna naki kwebaka mubuli na musajja kati gwe bw'okitugamba ekyo kijja mu magezi naye mwenna abakkiriza Katonda fa asharat ilayhi n'amusongamu nga Katonda bw'alagidde Yesu yataasa maama we nanti nni Abdullah inze gwe mulaba omwana omutaali mu kibaya yamujja kaguwa otherwise abantu baali bamuliddemu amaaso nti Hajji wakikoze omwana yagaa nti nni Abdullah ndi muzaana wa Allah atani alkitabu nze bampadde ekitabu wajalani nabiya era ne banfuula mutume kati abantu bonna ne basamalira nti wani oyogera ng'akaana akali mu kibaya omusajja mwadde akola ki Mariyamu n'anywa ku mazzi omutane gumukka n'anywa ku mazzi otherwise kaali kakoze eki kaali kaweddemu waliwo embeera Katonda zaleeta mu bulamu nga tosobola kuginnyonnyola andi baga wakutta omwana ate nga n'ekikwata omwana okirina ate nga n'abasajja baga nti mmwe tetubawolereza kati gw'onookola ki Katonda yalina okujja ku ki kaguwa ebintu byonna tubirekera ani Allah Mungu subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ddala olidde so embeera bwe zitambula mukama wange naye embeera eno egenda kuggwe etya kubanga simanyi kubanga bino bitubyogera naye tuyamba n'abantu abalala abali eyo abali mu mbeera ng'eno because ya Hajji yavuddeyo yagirimu essawa zino ate omukyala kasita yagireese eno weerufu nnyo intaneti ebisale emisango teyagala bulimba era guno gujja kuggwa ffe tulinze winning goalo yokka tulinze winning kati guli 3 eyabuddwe namboole ate guli mu 9 guli mu 9 guno kasita yagulese ku internet tulinze winning goalo sawa yonna esawa yonna kigozi esawa yonna aleeta obujulizi gwe tugenda naye
guno gwawedde kasita yagulese no ku internet gwawedde gwawedde guno Sheikh oloza abantu balikoze batya naddala abalina abakyala abasukka mbabiri abalina amaka genjalo kubanga batulaze wali eri nti wabeerawo okutya ngati omusajja ono singa avaawo nsigala nta n'abaana bange ngayagala okwefunza tayagala bali balala babeko na kibatwala abamu si bonna abasajja bano bahaji n'abantu abalala balina abakyala abasukka mu omu olowooza bakole enkola ki egenda okubayamba obutagwa mu bintu nga bino andi Allah atugambye wa in khiftum alla ta'dilu fa bobanga to owuliranga tojja kusobola kwenkanya bakyala bano mizani abakyala batuuka okulebuukana n'okusitula ensingo atunule ekyamujjawe kuyidi yayambadde atya ye emmotoka eyo yagijjeewa wahid wasa mukyala ki wasa mukyalo wange beera kwomu Allah ine ensonga lwaki yagamba obwenkanya tiyayogera nti bwoba olina mugongo mulungi naye wa in khiftum bwobanga olaba nti tojja kwenkanya bakyala bano kuba nti tasitula nsingo kutunulira wa munne kiriyo fawahid mwana wange omu kubanga bibagenda okukola wano olw'okwagala ye agategattiriza afazaali ajjuze kwoli byayina abigobegobeko oyinza obutabisobola ng'omusajja owulidde so okuba nti omusajja bwoba tonnaba kugira n'okutunulira embeera z'abakyala abo kutunulira abakyala kyabasajja tulina embeera mwe tusanga abakyala ne tuzeerabira ate ne tubeesiga nnyo kikazi obadde ogenze ku parking ng'eyo waliwo ebbaala bagenze kwoza mmotoka yo kirina nyashi kirina nyashi bisambi byeru kibuuka eri kiyita mu parking oyoleze mmotoka boodi n'okigamba nti jangu mwinayo amazzi ga lwenzoli ogenda okituma amazzi ga lwenzoli olaba bambi kyogera bulungi kifukamidde ye haji nkunga naye omuntu afukamira mu mini obeera otya wano ekintu nno kyaliba kintu kiramu kino owulidde okomyewo omulundi omulala nti haji abalala mbaleka n'ensaavinga ggwe naye bwe nkwambaza akakayo kambala ate nnimu ensonga ndi bwe nkutwala ekofumba nti nfumba kati nga weerabira gye wakola ki weerabira gye wamujja owulidde oleese embaki mu bantu bakyala banne bakirabanga bakiraba essaawa eyo abasajja tutunuulire tutandika okugeraageranya si kugatta bugasi kuweza namba lwaki oddira omukyala omukkiriza mukyala akugonderagondera awuliriza amateeka ago ate n'omuleetako embaki eva mu bbaala embaki gy'obadde omanyi nti ogikwangangudde mu bidongo eyo enjala owulidde omukwakudde mu bidongo eyo olowooza abakazi banne agenda bakola ki ye bwana abamala bwe banaamulima agenda kukola kiggwe kati laba abakazi batu abakkiriza obajje gy'obajje obaleeseemu embaki egenze batabula ireete eddoggo ireete bikika kazambi yenna kasasiro yenna so n'okuwasa abakyala awo tutunule si kwagala bwagaza bintu byakwevuunika tuwasa lwa nsonga ziwerako si kwevuunika kwokka bwe tunayagala okwevuunika ekyo nakyo tabbu owulidde tetusalira Hajji musawo n'abasajja mbu bamugaa nti abakyalo omukyalo oyo gyabaddeko ngazza tawaanya omukyala nagaa nti nakoze tawuba nenenyezaayo bye nakola abalala sirowooza nti nakola ki nabikukola sinza kubiddamu nabikukola kale byebyo tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala kale ensonga zezo na waliwo ensonga awo jamanya tukone ku katono just kulungamya mbulungamya ya Sheikh itambuddeko naye tekitugana kubanga tujogera ku katono mu dakiika ndooza nga 5 tumalirize ya Sheikh yavaayo navola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebigambo bibadde bingi abamu ne bavaayo ne balumba obuyisiraamu ekino kyali kirungi kubanga nze bwe mangi nakye nkoze ekibi kyemba nkoze oluusi nyinza okubanga nkikwalidde ku ekereziya naye kibadde kikiikirira ekereziya yonna kubanga ojja okusanga omuntu omubbi najja nasitula ensawo y'omukazi nga tuli mu kereziya tusala nasitula ensawo y'omukazi n'agitwala tekitegeeza nti n'abalimu bonna baki babbi naye nga bingi ebyogeddwa bingi ebikoleddwa mu nsonda zonna madne sabo tuweko ku teeki yo ku mbozi mu yujji kulillahumma malikal mulki anti Allah agamba nti kulillahumma malikal mulki mubagambe nti Allah malikal mulki kabaka wabaki
w'abakabaka bonna ye kabaka atasobola geraageranyizibwa n'abakabaka abali ku nsi ye ate obwakabaka bwe bulala nnyo bunene nnyo ku bwaba n'emirundi gye zitayinza na kubala natu'til mulka man tasha addira obukulembeze obwakabaka n'abukwasa gw'aba yagadde watanzi'ul mulka mimman tasha ate n'akeera ne bano yabajjako yamanyi omulembe omutebi ffeffe tuli ku mutebi yamanyi gukoma ddi watu izzu man tasha ekitiibwa n'akiwa gwayagadde watu dhillu nassa gwayagadde mu kaseera mwayagadde nabiyadika alkhairi munga so kyenjagadde lwaki nti katonda asitula abantu jamaa abantu tubaleke n'ebitiibwa byabwe nga bwe biri kakati nze ndi muwalimu ekitiibwa kyange kya buwalimu naye sijja kujjako muntu kitiibwa kye nga muyimbi naye abeera mu bwakabaka bwe ate kakati bw'abeera mu babe ku stage ne bagaa nti baleese Ssekimwanyi obutebe babwasa ate nange nga bantimbye nga badde batimbye nze ne bagenda okulanga ekisaha yazze n'omuzindaalo kingisaawo nabaga nti ate batukoze eki owulidde kati buli omu asigale mu buki kyekiringa nali ku mukolo ogumu tuwa abantu ebitiibwa buli omu abeere n'ekitiibwa kye ewaffe Masaka eyo olw'okuba nti gwe toli mu layini ya gundi eyo ya saha tekimugjaako nti talina kyali mu nsi bana akasengejja tekayitibwamu bw'aba akayiseemu n'abanga Allah amutuusizza Allah yamutuusizza bangi ababimbye ne bitayitamu ne bigaana kati ayiseemu muwe respect ku lwekyo kati olyoka omuteekemu gwe by'oyagala so kabaka munene ataliko kalulu bamulondawa Allah yazzaamu Isa mulini yejeyo bamuzaalidde ludda waani kabakaani najja paka n'amutuuza mu ntebe tumusanze kabaka byonna bye bamuyita babimuyite biri mu layini ye ffe tuli mu byaffe bya busiraamu bw'oba osomesa tulina ebirungi bingi ng'abasiraamu bye tusobola okwogerako tulina tayiri si nnungi somesa obulungi bwa tayiro bagaye nti abasiraamu tayagala kuwasa siraba nsonga lwaki ova mu layini ey'okwogera ku birungi bye n'ebirungi bye tulina ebingi ennyo ate n'olowooza nti bw'onaakuba eri mu njuki n'okubayo ejjinja n'olaga obubi bwayo nti ate tebiina kye bikola nabagamba eyo ebeera nsigulambi omusajja atamanyi kwana asigula ajerega omusajja naye mukazi ate nze amulabiridde nze gw'ojerega kitegeera olidde tokiraba ensigulambi ebeera nsigulambi oba toyina bigambo tebikweyimirira nze oba onaakwana mukazi wange totawaana kunkuba magi mavundo olw'okuba tutambula nawe kale nabadde naye mu motoka asaasaanya bubi ssente kale takwagalanga nakuwasa abakazi nammwe mubeereemu sikwagalanga nakeera nenkulonda mubalala nenkuteeka ewange nateekawo bonna oba bonna be nali njogereza wabasangawo nalonda gwe kati onaakusiriwaza atya nti sikwagala okiraba so eyo ebeera nkwanambi yogera ebirungi byo byolina yogusoma manifesto yo otambula okole bweyitamu nyigi nabbi talina muntu gwe yavuma nabbi waffe omusira talina muntu gwe yavuma batuleetereyo hadisi ne bwe bambi nga waga nti nabbi yavuma ono saate abaali bamuyikiriza baaliyo n'ebisoomoze byaliyo ne bye yali asobola okujeregerera mu kaseera ako baaliwo naye teyavuma bagireete ng'alina gwe yajerega waliwo n'ekyasinga okwatiikirira olwaliro kitasobola nakoleka omusajja najja n'atiriisa muzikiti n'afuka muzikiti Mungu asaasirese kamuzaate ekyafayo kye yakisoma nnyo yali South Africa sajja najja n'atiriisa muzikiti abasajja abalingwa aboolwaliro ne basifuka nga baagala omukwata bamugajambule n'abaga nti mukaleka akasajja kasooke kafuke kamalirize mumuleka asooka afuke amalirize muzikiti era bwe kamala okumaliriza n'aga nti kati mukaleete tulabe twogere lwabawe ensonga n'abaga nti namugamba nti owange nti ekifo kino kitukuvu tukisinzizaamu si kyakweyambira mbeeyambira wali nti kati nannyonnyolayo naga nti omusajja wali muba kugira muba mulipa bye mbadde mwagala muyinza omukanga ne mukosa urine system ye okiraba wano musobola okulongoosawo naye wali muba mukanga muyinza okwonoona system ye yaki
efulumya omusulo efulumya omusulo kyenva mbagambye nti muleke n'ekirala muba mukuba yali fulumya agamba nti abasiraamu babi naye nga amukubye muli babiri yabivumya aga nti ayi njiri gye basaasanya mbi naye bwe mumulese omusajja agamba era yasabira nabbi edduwa n'aga nti mungu nabbi akusaasire naye bano tabasaasire babadde baagala okungajambula ate nakkiriza nti nzikiriza mu bubaka bwa mutume nakkiriza obusiraamu nakkiriza ni nabbi muhammadi so nabbi talina muntu gwe yavuma era bamawalimu bannaffe era bw'owulira nga obusiraamu bufaananye bubi omanya nti fe ababwogerera fe ababufaananyiza obubi naye obusiraamu bulungi obusiraamu bwa kitiibwa obusiraamu diini ya mirembe naye abantu okukalubya ne baagala okulaga nti katonda mukalubu katonda tasonyiwa ani yabikugamba eyo si njiri ya busiraamu eyo si njiri ya busiraamu era bw'olaba omuntu ng'avuma oyo tabeera ku nkola ya nabbi muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kubanga nabbi waffe muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yali musajja wa mpisa nnyo so bw'olaba avumye omanya nti yali wabweru wa busiraamu era waliwo hadithi eno okulaba nti abantu mubaleke abantu mubaleke atakwatagana nga gwe ndowooza muleke muguni mwakoze ki mwali ate olaba kati twayonoonese tuvuma n'abasiraamu bannaffe okiraba so bw'olaba omuntu ng'oyo atali nga gwe bw'oli oba bw'oyagala afaanane gwe mulekere Allah we wama alaina ila albalag fe kyaffe kukowola bantu kwaga nti mulaba mutya kino just kubala mulabya mutya nabo balina engeri gye balabamu mungeri yaabwe ate Allah olaba Allah yatugaana n'okuvuma amayinja kati waliwo abantu abasinza amayinja nze nakolerako omuyingi ng'alina ekibumbe akeera n'akiteerawo ebinyeebwa ne kitabirya enkya n'abijjawo n'ateekawo amazzi n'ebinyeebwa era ne kitabirya nga bulina kakyusa naye Allah agambye nti la tasubbu alladhina yad'una min dunillah n'oyo omuntu gw'olaba akyusiza katonda ebinyeebwa n'ateekawo amazzi tomuvuma olw'ensonga nti kyakkiririzaamu fayasubbu Allah gwe bw'onaavuma kiri kyasinza kuba kiri osobola okukivuma kuba nakyo tekyetaasa naye bw'onaakivuma ono fayasubbu Allah ajja kujja avume katonda wo eyatonda eggulu n'ensi kati olaba omusango gw'oba olina naye ng'ani aleese ebyo omuntu agaye nti ebyakatonda era olaba abakafiiri abatakkiriza mu katonda nti gyali olaba nga bakireesi wo mukafiiri ye muntu atakkiriza nti katonda takoze eki ye mukafiiri ye agamba nti nakeera bukezi nembawo nga katonda takoze eki oyo ye mukafiiri naye agaye nti temubavuma kuba bonaavuma ekitonde ng'ekyo ajja kujja naye avume katonda owaddala eyazimba ensi n'eggulu naawe yakutonda adewan bighairi ilmi mumbeera ey'okulumba ng'ate tayagala kumanya talina irimu tayagala kumanya oji era waliwo hadisi ya mukama waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezimu kuzemaliza nazo waliwo omusajja yalaba munne gwalowooza nti malaya okiraba gwalowooza nti mulimba gwalowooza nti mubbi gwalowooza nti mufere n'agamba nti anna allaha n'agamba nti anna rajula qal omusajja ono yagamba nti wallahi la yaghfiru llaha li fulani la yaghfiru Allah li fulani omusajja ono bwe yatunuulira omuntu gwe waaligaye nti malaya oba mubbi oba mufere yagaa nti ndayira katonda Allah tayinza kusonyiwa malaya oyo katonda n'awulira n'agamba nti ani oyo owulidde ani oyo ayogedde ebigambo ebyo ani oyo ayogedde ebigambo ebyo n'agamba nti wa inna Allah ta'ala qal Allah n'agamba man dha alladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulani ani oyo antemeredde yakiyita nakutemerera alla aghfira li fulani tisigenda kusonyiwa malaya oyo oba mubbi oyo oba mufere oyo oba omuntu alina amaviiri oba yambala mini ani antemeredde nti sigenda musonyiwa owulidde nga kyategeeza nti ani ampayiriza sigenda kusonyiwa gw'okimanya otya lwaki onnamulirako n'agamba nti fa inni kad ghafartu li fulani kale bw'oba bw'otyo bw'ogambye ng'obadde nze kale gundi musonyiyi malaya oyo musonyiyi omwenzi oyo musonyiyi omubbi oyo musonyiyi omwambazi wa mini musonyiyi n'agamba nti wa ahbattu amalak ono abadde alabanga omutuukirivu neki emirimu gye gyonna ngisazizzaamu olaba so tuve ku bantu tomanya ono katonda ajja mulungamya ddi ono ajja
tubalikaawo Katonda yamanyi ffe tukole bukozi ku njiri yaffe ennungi bano obusiramu buli mu kino tulina kiri we tukoma. Amina. Kings Fitness Center omusajja bamita Hassan musajja muyisiramu musajja mulungi nnyo alina bajita Kings Fitness Center eri Luweero bwoba oyiseeyo Luweero Kasana Kings Fitness Center eyo bakolerawo gym bakolerawo aerobics waliwo sauna waliwo steam so kifo kirungi nnyo Sheikh Lumunduza olubo oyiseyoko ojja kuyisawo ko lubulu kigero labe embeera nga bweri side awo kakati banna Luweero Greater Luweero bannaffe mwenna Kasana Luweero n'ebitundu ebiriranyeewo mugenda ku Kings Fitness Center mukole ku dduyiro mukole mugobe endwadde musale ku mubiri omugejjo mugusale mushepinge mutobede ngolabika bulungi wetaaga okulabika obulungi n'ebyo nojja kuba bifunira ku Kings Fitness Center eri Kasana Luweero awo kikanga ate era ne sauna weeri steam weeri byonna side awo bajja kuba bakuyamba ku kakati okumanya enteekateeka zonna oba olina abantu muli tiimu mwagala okuba nga muba n'enteekateeka y'okuba nga mukolerawo nga mukolera mu gym bagala okukola ebintu ebyenjawulo so gym eri equipped bulungi nnyo buli kyuma kyonna ekyetaagisamu ekiri kuba ku 0774 52 88 47 ne ku 0755 2 16 98 okumanya ebisinga obagita Kings Fitness Center Kasana Luweero ensonga zonna zijja zikutambulira bulungi tukanga ate era ne Daddela Torre Football Sports Academy nayo weeri balina ebisawo bibiri abana akasawo akatono buno obutono buno bwennaku zino abakoleramu obwo obuzungu obwo bwe bayita abutuyita obuzungu babulina bulungi nnyo ate ng'era balina n'ekisawo ate era ekinene so bw'otwalayo omwana n'omubakwasa bajja kumutendeka bulungi nnyo mupiira bajja kumulabirira kati bebakutte kati essaawa zino Daddela Torre Football Sports Academy we balinnyera Luweero Kasana awo ensonga zonna baba bazikwasaganya omulanzi ye leero tomwogerako olina omuwalimu omulanzi muleke oyo alanga oyo gwenda balangalanga ebintu nakola emirimu gya Mungu simulina oyo ajja kubawa Allah bakola emirimu gya Mungu n'alangizinga b'oluzaalo begwano oganyabula kale Daddela Torre Football Sports Academy bakubireko ku 0702 kinana 97 nkaga mu 8 oba ku 0774 52 98 47 abajja kuba batendeka omwana w'omupiira bulungi nnyo kwimusa ekitone kye ate nga bakolagana n'abantu ab'enjawulo bakolagana ne abasambi ne ba coach ne ba officials abakuva mu nga genjawulo g'abazungu ne wano mu Africa bo bakwasiza omwana kakasa nti nno ajja kuba mu mikono mituufu nnyo side eyo Diamonds Pre Primary School budo Kimbejja ly'essomero twalayo omwana naye bajja kumusomesa bulungi nnyo bw'oba nga olowooza ku ky'okusomesa omwana omwaka ogujja oba atandika oba na mu kibiina ki kuva ku Kindagateni paka ku P7 bajja kuba bamusomesa bulungi nnyo side awo liri buddo Kimbejja buli kimu kyonna facilities zonna bazirina swimming pool kusomero weeri ebyokuzanyisa by'abaana weebiri ekisaawe weekiri ate nga n'ensomesa nnungi nnyo kubanga omwaka ogwo guwedde bayisiza ddala bulungi nnyo abaana ddala bafuna abaana bayisa abaana 9 mu first grade then second grade ne bafuna abaana baali 5 ne baba nga bakigadde bayita mu first ne second kale basomesa bulungi nnyo ng'ate n'abaana babalabirira ku muzuli saana baliyita Diamonds Pre and Primary School budo Kimbejja kale katukulekerere wano Sheikh muleka agenda akole emirimu nenga tusanise Sheikh okubaako naawe olunaku olwaleero sebo twagaza birungi byerere abantu abagenda mu umra mu umra bana iwe bali kunzukiza ndi mu kuteekateeka umra ya December ono bakwano bange bajje gende tubalombere dduwa ebizibu byonna bigwera wali mu kikaawo yes nyumba enzirugavu era nawo kikakasa nti teri musiraamu agende makana asigala tewali okimanyi naawe nalaba ono Hajji wange kazibe kapo kati avuge emmotoka nnene eti naye luli yabeeranga mu mmotoka obutono nga bumuwuuba buti bw'aba alina olugendo olwewala yeyazika ng'emmotoka yeyazika neyazika ne kati ali bulungi talina tabu biralamu banaye wali kutuuka kwesabira naye kati Sheikh bajja tugende kati bwembanga nange sinaba kutola njagala omwaka gunsange ku Kaaba era omwaka kati mbalabala mazi kunsanga ku Kaaba enamba yange eri 0700 57 43 89
Yes. 0700554389 mujje tugende Makka ne Madina. Amina. Kale toyanzege katuleke. Wadde inachobuza ku Makka. Madina kembuza. Tibemanga sitodde shadu. Manzikiriza bagana kukaba nga sitodde. Ka stoja atogenda kukola ki? Wali tisite wali nti wali obyakulambula. Mungu ayisewo basiramu bakkiriza. Yes. Kugenda naze ebizibu byabwe kati bobo nagenda. Onakusooka kutoola. Onakusooka kutoola. Amina. Nokkiriza obusiramu. Nokkiriza Mungu okulabikirako obubonero bw'obusiramu. Oli okogenda mu bifo ebiri obubonero bw'obusiramu omuli. Magaye nti fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim. Waliwo ebyokulabirako. Yes. Wali obubonero obweyolefu obulaga obubonero bwa Mukama Katonda. Buyitirivu. Obulabika n'omwana omuto. Kati gwe abadde ngamba kazibwe. Abantu abavayo bonna Mungu yabeesigaliza okuba nti abalabisaako obubonero bw'ennyumba eyo. Buli agendayo obeera n'ebbanja lya Mungu. Obaako ne maaka. Obeera n'ebbanja lya Mungu okuteekako laama eziraga nti omuntu oyo yava ku nnyumba yange. Kati ebyo byonna kazibwe ateekwa okuba nga yabiromba, motoka mpya, mukyala anyirira, alina nyaasi, omweru. Abaana basomye, awulidde abaana badokita, abaana basomye, bakola ki? Byonna. Kale tweyanze katukuleke. Zejo from Mayanja aka Mr. Wagwan subscribinga kwembozi muyuji atanaba kusubscribinga tulabagane. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheru Vega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganyi amaka gayuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda e Bulaaya ng'ogezesezza omukisa gwo guganyi nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheru Vega enamba yange 0756599197 bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu by'emizannyo omupiira gukwata ekifo ekisooka okuwagirwa n'okusasula mu nsi yonna n'abawagizi abasoba mu biliyoni 3 y'ensonga lwaki Daddera Tole Football Academy yatandikawo okuzuula talenti y'omupiira mu baana n'abavubuka. Kye kiseera gw'omuvubuka ozuula talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Daddera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoocha balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazannyi baffe okufuuka abakabi ku mutendero gw'ensi yonna. Ebiri yensonga lwaki abazannyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna baba yaayaanira. Kye kiseera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Daddera Tole Football Academy tulina football arena enteeketeeka obulungi abazannyi baffe mu basambira tukolagana n'amatimu ag'enjawulo wano n'okwetoloola ensi yonna. Abazannyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya butya ebintu bwe bitambula. Tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0774484847. Jangu ku Kings Fitness Center kole kyonna ekisoboka okuuma omubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu. Tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center. Kisoboka jangu tukole exercise okuuma omubiri gwo n'obulamu nga bulamu. Jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out. Aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna. Kuma Fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luweero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex. Tukubire ku 0774528847. Don't stop until something happens.